Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri omulembe guno yagukwasa abavubuka kyokka tewabaddeewo nnambika ntongole mu bavubuka era gye buvuddeko nnyinimu yasiima ne wateekebwawo akakiiko ak'okukuŋŋaanya ebirowoozo by'abavubuka okusobola okukola namutaayiko ow'emyaka 10. Ebirowoozo ku bbago lino bikuŋŋaanyiziddwa okuva mu masaza, ebika, ebibiina by'abavubuka mu Buganda, abakulembeze b'abavubuka mu gavumenti eya wakati n'ey'Emmengo. Olwaleero olukiiko olubadde lutabaala okukuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu lutudde wano ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo okumanya ebituukiddwako mu kunoonyereza era kizuuliddwa nti kumpi ebitundu 60 ku buli 100 biwedde ng'ekirindiriddwa kwe kufulumya ekitabo ky'ebbaga erisooka mu bbanga lya mwezi gumu. Ku mutendera guno mukama wange tujja kujja mu ofiisi yo ne bebasazeewo n'ofiisi ya Katikkiro n'abakulu abalala betwayita ba key informants 50 batulambike batulindiridde. Tujja kutuuka mu ofiisi ya Maama Nnaabagereka, tujja kutuuka mu ofiisi ya Kabaka tugambe nti abavubuka bagamba bwe bati tugende n'ekyo nabo basobola tuwa ebirowoozo byabwe. Minisita w'abavubuka mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu akubiriza abakulembeze bulijjo okuweereza n'obwesimbu baleke okukola ebyabampaane kubanga tebibayamba. Abavubuka abato nsaba mukiwulire mufube obutakola bintu mu nkola y'abandabe. Buli ky'onookola mu nkola ey'abandabe tekijja kuzza nvuma ge magoba. Naye kola ky'oteekeddwa okukola nga bw'oteekeddwa okikola. Oba oli wekka mu kisenge, oba oli wekka mu kiyigo, oba oli mu ddiiro lyo, kikole bulungi nga bw'oteekeddwa okikola. Ensi ebeeraba n'ebiseera ebisinga tekola ki teyogera kyebeeraba. Naye mu batono abo abalaba mubaamu abagezi abasoosowaza by'ojjookola okukkakkana bijja bikusitula. Oteekeddwa okutuula awatuufu mu kiseera ekituufu kwaŋŋaŋa ensonga entuufu. Minisita era asabye akakiiko kano okulowooza ku nsonga ezirimu omuzinzi nga batondawo ennambika eno ziyambe okukuza Buganda. Olwaleero mu bbago lino nga mugenda ogitunuulira abasebo ne bannyabo tubaddeko bye tuzze tukula nga tubisoma mu economics n'awalala nga bikola amakulu mangi like factors of production zibadde zikola amakulu mangi. Naye olwaleero ku speed ensi kweddukira omwana ayinza okuchallenging senior economist bweyagala okimusomesenga bwe wakimulaga era nga nawe wakisoma mu byafaayo. Kikyentuukako mu bbago lino mugenda kusitula obwongo bwaffe mututunuulize ebyo ebikyusizza ensi nga ze mbagambye ziri mu fastest growing economies nga Malaysia nga South Korea. Temukyayinza kumaliza bbago lino bassebo ne bannyabo nga temutunuulidde ku innovation okugisembereza Obwakabaka, nga temutunuulidde creativity obuyiiya obusembereza Obwakabaka buno, nga temutunuulidde tekinologiya ne impact ye mu nsituka y'ensi. Ssentebe w'akakiiko kano Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma agamba nti mu kiseera kino ebbago linaatera okuggibwako engalo era yeebazizza baakola nabo ku kakiiko kano olw'omwoyo gwa Buganda gwe boolesezza mu mulimu guno. Ng'essente bwe zinaba zirabise ziritusanga naye ndaba nga ffe abamaliriza kubanga ebbago tulinako ebitundu 60 ku 100 bwe twogerera bino. N'olwekyo siyinza butabeebaza abali wano n'abataliiwo balagidde ddala omutima ogw'abaana ab'enda ya Nakalama mu Buganda gwe sirabangako. Okunoonyereza kuno kumaze emyezi 6 ng'olukiiko lwesigama ku mateeka agalungamya abavubuka ku National Youth Policy Millennium Youth Goals ate n'amateeka agafuga abavubuka mu mawanga ga East Africa. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, ageesigika.